Yes, mukasi akatugya kuba twolekera ekyatuleseewo olunaku lw'olwaliro. Era nga tugya kuba tulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo kama nagamba isola bayo boy VJ Junior nga bulijjo. Ate nga tugya kuba tulekera kasema akagenda kubeera kapya. Nga batugamba nti Lions Gate bakutuusaako sema gye twolekedde olunaku lw'olwaliro. Era nga mukyongera kusaawa ekkaanye tusobole okugeza kuba nga tukanyonyoka. Mu kutandika kuno atugamba nti our most basic instinct is not for survival but for family. Ebiseera ebisinga tutoba ku lwa family. Kulw'abantu baffe nga baluga Miami, Florida gye tutandikidde. Gambye tulekedde Action Packed VJ Gospel Actions nga bulijjo. Kati mu kutandika waliwo nakyale yali mu kifo ekimu era bw'atyo n'ateekako ebitangawaaza. Kati bw'ateekako ebitangawaaza alina bwe yali alengera emmanga. Bwe yali alengera emmanga yalinga bono gamba nti bali basetiizeewo ka mini command center nga nabo balina bwe bakommunicatinga nabo. Buli akommunicatinga ne hitman number 1 hitman number 2 bagamba kirabika baali bamaze okumutegera mu bwe waali. Era bwe bati batandise okwapulekinga okuva mu nsonda ez'enjawulo. Baali basindiseeyo force y'abasajja bannamagye nangamba katuyingira munda. East room eri kiriya, neno kitchen eri kiriya, bedroom eri kiriya. Buli wamu wona bagenda okukeberawo ng'ate wali kiriya. Anti tali munnange kirabika eno yabadde set up. Kati agenda okuzza amaaso erudda yagamba sooka olindeko. Buli agenze okujjukira obagamba kirabika eno set up. Yagamba kimu gakki nkufunye birawo sabaawa baba setize up gwabadde basubira okujja ofunga naye n'atolooza bamufunye. Ono agenda omuyita aloka omuntu gwe badde basubira okufuna yoono kodnemu ayitibwa Sombre. Bali bagenda omuyita aloka bamusekuliddewo. Kati nga tuzze erudda ekifaananyi kyabadde alina kibadde kya mwami ono nga kyebeka gwe abadde asinga ddala okwetaaga. Mwami ono alinamu obuzibu n'okuwulira kwe era ateekamu obunanko obumuyambako okusobola okugezaako okuwulira obulungi. Yabusaamu erudda olw'akatu kali mu kibathitabu wano mpolampola. Maliza okwesetinga bulungi nnyo. Yenna ajjudde enkovu eza buli kkala. Omutwe yamuyita taata. Yambuziza enkovu wazijja kuba bad guys. Anti of course enkovu zaava kuba bad guys. Okay? Did Mama help you beat up the bad guys? Namugamba naye soko muli mama yakuyambako kuba bad guys nti ye. Right now, beating up the bad guys. Era kati gwe mulimu gwakola genda maaso nakukijjanya na kuba bad guys. That's why she cannot live with us. Yensonga lwaki tasobola kubeera naffe munnange. Okimanyi nti mbeerawo n'empulira nga musuwa. Muto yagamba. Mbeerawo ng'asubwa nnyina. What about Mama's tummy? Osobola okumbulira ku sitori y'olubuto lwa maama. Nyumizaaho olugero lw'olubuto lwa maama. Olugero olwagala nnyo kono mu butuufu lunyumira. Lisi ky'ekintu kye mbeera mulowoolezaako. Okay, approche. Yakagamba kale tewali tabu sooka osembere jangu wano. But the bad guys. Katumanyi kuyaba bad guys, In why that is. explosions, So what n'engeri gye byaffectingamu empulira ya taata nti ye. daddy down in her lap. So kati ebiseera ebisinga yateranga okujja mu magulu ga taata. So I could feel you move. N'anteeka ku lubuto nsobole okuwulira ng'otambula munda. Lwaki? You were sleeping there. Olw'ensonga munda wabeeranga weebase. You were asleep. Wabeeranga weebase ng'akoona ku lubuto. You used to do this. So kati yateranga kola bw'ati. N'akoona bw'ati. Maama we yateranga koona bw'atyo. So I could hear your heartbeat. Ekyo kyandeteranga okuwulira enkuba y'omutima gwo. Olaba. C'est bon? N'akwateko bo n'akanywegera. Sors du bain. Do you speak French? Simanyi oyogera Olufalansa gwe naawe. On sort du bain. Vous français. Lwaki toyogera Lufalansa? Baakwateko ne bayitawo ne bajja erudda mu buliri. Katabanika akaagala okukamala. Era bwe batyo ne basobola mpolampola. Njagala weekaanye. Mukwatako n'atandika omukoonako mpolampola. Lekaleka naawe ate olagawa. Karoli abaali wanaagera okugira bw'ati n'agamba sokoleke. Yasooka n'asira omuto n'amuteeka erudda. Era bw'atyo n'amubika. Maliza okumubika. N'akwateko buno n'ayitawo n'asooka abuteeka erudda mu matu. Yabussa mu matu. N'ajjayo essimu n'ajja ku Spotify. N'anoonyako obuyimba.
bakakayimba mpola mpola babano bakayita Truly. Kali akayimba kano buli lwakakuba alina ekifaananyi kyafuna, era ekifaananyi kyafuna kibeera bwe kiti ng'ali ne nakyala kaali kasira kaabwe nga bagattibwa. Waaw, either kyatuukawo oba si kikati kyekifaananyi kyalina, nza okuba kyatuukawo omukyala yamukuba embaga oba si ki nga buli lwawulira akayimba ako kyekirowoozo ekimujjira nga nakyala amukubye embaga. Enkuba eri bweru etonnya namutikwa kawuliriza, era ebiseera ebisinga buli lwabula otulo ke kantu kassaako n'awuliriza. Ne ku sayirisa eno ewali nakyala twamulabye mukazi wa ttabbo kamala akuba sabbaawe eziteekanika, naye amanyi okassaako n'awuliriza n'atwala obudde bw'empolampola. Baabano kwata omugemera wano n'asooka agutereeza kakedenkera waalo lwoli yajja n'omuto kusembera mpolampola. N'agamba oba osala ekkuba otunula yonna ku ddyo ne ku kkono tomala gasala busazi, owulira oseegera tomala gakikola, tomala gatambula butambuzi, otunula omagamaga n'otunula ku ddyo ne ku kkono. Kati alina emmotoka gy'alengedde ekutte ekkuba okugwerayo agenda ojjira bw'ati gw'oli musiru naawe oli omusiru sebe yali amukubye ebyuma weegire gasi afaako awafu taata oyo katofaali bannange gwe nagamba ntya anti otera obyogera ng'ovuga kono mbyogera naye abaana tebateekeddwa kubanga bampulira anti obigamba bali abasiru abalala bakukiisa emmotoka bw'ovuma bakatofaali kanange gwe madde nvuma katofaali. Tugenda kwetaaga disclosure fee kwegamba kabeera ka kyaji tutera okukagamba abaclient kono sokolekera wama gyatugenda oyogera Olufalansa nti ye kati mutabani we n'ayitamu awo mpolampola alina byabadde azisa okwasaganya mbu beetaaga disclosure fee to n'asigala ye ng'atambulatambulamu awo baze kusayirya banka yamugamba tofaayo kandabe kiki n'amaaso obudogeza kugatiragatira kakasente ebito ebitambula ngenda biprocesinga mu ngeri magezi nakyabwe kamugamba erabika eno yeyeringa eyokusatu omwezi guno. Kumbe mu banka ziba teziribusa mulimu abaali bayingiddemu baali baze baali banyaguluzi bana eno fucking robbery ngenda basa emikono gya mu 10 tusobola ogira bati wabawaase guko basi tugenda basekula ebyasi niyagamba mutabani we gwe jangu yayita mutabani we n'amugamba jangu abayaaye bafuuse abayaaye ono mutabani wange olina sekendi sintono gwe katofaali kono mutabani wange muleka gye nze sina buzibu jasi njagala mutabani wange ogamba ono yesi ngamba oyo mutabani wange ajje bw'oba ogamba ono nti mutabani wo then kirwadde sebo kyasoose omudumu gw'emmundu ne kiguteeka ku ono akatone kagamba tufudde katonda wa taata sebo kikyusiza omudumu gw'emmundu kigutadde ku ono ku mutwe kai ngenda kusaba obika amaaso g'ompozi go gasyeko n'amatu yakimanya kyebeka tibagenda kuwulira ate lodi alabika si wa bulijjo yakwata bukwasi matu n'asooka jjamu buno bu aid obumuyambako okuwulira bw'amala obujjamu kiba kitegeeza nti aba yejjeeko surroundings zonna zonna abatakyawulira kati aba alina kubeera ng'ali focus ku kyayagala kukola aba takyalina kimu distractinga mu mutwe kati aba ayagala focusingako ekyo kyayagala okukola ebyaddirira byali ebyo mu masekati ga banka ebyaddirira byali ebyo muganda wange atambula bulala adduka bulala asekula bulala kwegamba alinga worofu yabayingiramu abayaaye abaali baze okubba banka era bigenda okugiramu ebiti tebyaggwa bulungi lala katonda wange bikula amaaso gomoga geno bikula amaaso nga kitaawo ali wano taata amaze ofungana ba bad guys kyabakoze ono wa banka yali amukutte katambi yagamba kimu what the fuck era bw'atyo n'akwata mutabani we yaza amaaso kati waliwo kyeyeraliikirira kyali kimu nti wano waabikoledde wabaddewo kamera naye abadde talina kyakola abadde alina okola ebyo byonna byakoze okusobola okugezaako ottaasa mutabani we. Poliisi egenda okujja nga Sseruganda ayiseemu agenda baabano nga batugamba Karaizi ku saidi y'Omeiko o Sseruganda akuba amazzi mu kifo ky'amaanyi n'atuula eruda mu katebe tula mu katebe
nassaako TV. G7's new security attaché Bagamba nti munnange, of the Inspector General launched its investigation into bagamba nti ofiisi ya Inspector General bakisezeewo bagezeeko okuba nga balonkinga okunoonyereza ku lodi ayitibwa Jack Sinda. Yali wa CIA wabula kati yalondeddwa nga Secretary General. Balina bye bamubuuza bagamba nti ebiseera bikadde yalina emisango gye yazza. Jack Sinda tumutwala okubeera mbega. James Bond, Si bano ba James Bond, a darker cut. wabula oli asingira ddala okubeera ow'ettabbo Kamala. Is the G7 Kati abakulembeze ba G7 oza bagenda mukkiriza okuba nga agaanye okuba nga awuliriza mu spinners ze baaweereza. has called these efforts an empty Jack Sinda yagamba nti bino ebigenda maaso n'omunoonyerezebwako byabalabe baba batamwagaliza kusiza ku kifo kye yaweereddwa. Secretary General. Babadde bakamwapoitinga omufura Secretary General. Yerodi ono atudde Good wano. morning, Destroyer Patrick. Eyo feesi eringa eyagala okunnyonoonera amakya gwe Patrick. Looks like we're getting close. Kirabika tusembedde. I hit Aloka in Miami last night. Ambra yahitinga Oroka mu Miami. What is this? Soko lindeko. Check out who popped up this morning. Agamba nti ebyo bye bivuddeyo ku makya g'olwaliro. Bruh. Oyo Sombra. Ombra yakuba Oroka. Ne katulabye Sombra. Yagamba soko leke what the fuck. Call Avery. Soko mpite Avery. Get us a helo out of Trump. Tufunire helicopter esooke tutwale mu Toronto. Big screen. Yes, sir. Bino biteeke ku screen enene kwe maasobola obbirabira. It should work. I've never actually done it. Ng'okedde essebo okunywa ka whisky kale kola triple. Labika ddabu kutiisizza kola triple. Oli amugambye abiteeke ku screen kwaba abirabira. One sec. Sorry. Soko lindeko mpaamu akasekende. Kaakano ka whisky kobadde osabye boss. Yakawuutirawo. Labika information ezze. Possible. Ngenda kusaabeera ng'okalifiiringa mu bunnambiro nga bw'osobola. Ka drink. Kino kyo kigenda kuneetaagisa okunywa. Patrick, I'm going to grab the sharpest thing I can. ngenda kukwata ekintu ekisongovu kye naaba nsobodde ofuna wano nkikusonseke bw'oba totadde information eyo ku screen. Okay. Aba akyayogera n'abissaayo kaakati. Yajja ebbali. Bagambye nti Ombre yakuba Aroka ku saidi yeeri mu Amerika. Wabula ate bagudde ku Sombre. To betray me and the team. Mwababiri mwandyamu olukwe ne mulyamu ne ttiimu yange olukwe. She got pregnant. Ekyewunyisa kyebika nakyo yafuna olubuto. That was it. Kyekyo wamma She got pregnant. yafuna olubuto nakyala. Okay. Yafuna olubuto You know, you son of a bitch. kati nkufunye gwe ogwana gwa malaaya. Njagala ofune buli kimu kyonna kyogenda ofuna ku Sombre. This Funa aliasizze mwatambulira. live seats were Wabeera waalya wakolera. facet. Funa buli kimu kyonna ekikwatagana ku ngeri gy'atambuzaamu obulamu buli lunaku. The same group over and so. Njagala osooka oleete gurupu y'abaana bonna be tubadde tukola nabo. Abaali bakola ne Sombre ng'ogasseko ne Ombre. For me. Baleete bagambe kuba kino kiri pasono ku sayidi yange. Well, Baleete. it's time to go to work. Bano baali mu field baba bali wano information nejja nga babeetaaga. Ne bagamba okendooza kaseera kakwatako bugenda kucapa. Kati nga tuzze erudda. Not even halfway there. Don't know if it's worth it. Living up. Ono abaali wano agerogira bw'ati ng'alaba akatambi. Era bwe yalaba akatambi yafuna kweraliikirira. Yafunamu obweraliikirivu yagamba tufudde Katonda wattu. Ni n'asooka azuuminga. Lodi yalina omutabani. Haya. Bwe yalaba akatambi kano kamweraliikiriza nga batugamba nti Valencia ku saidi y'omu Spain. Wano waliwo covert operation y'aba Secret Agency oba CIA. Waliwo omukyala yalina bye yali awuliriza naye nga tabiwewa buli nti aba asooka akakyusa. Waliwo abaali boogera ku Sinda nga bagamba Sinda okusinziira ku bizibu by'alina muganda wange bingi okukamala. Era agamba nti abasinga batandise okutya kasita bategedde nti OIG batandise okukola investigation ku Sinda. Osegeera ginyumiza eri. Abaye time out ono yaseukula akasajja. Yamugamba nti oyagala ku blowing cover yaffe ko ngeesako ku branding ayini ekintu kyokola kiri the opposite. Sinda nakye mukoze akasajja okakubye face. To flopping ass Euro bitches. Gwe oli fine kono ndi fine Breathing is saying up. kubanga engeri gy'ossaamu baaba iraga toli mushe kono ndi mushe Bitch, ain't it? myaka 5 mugumu owulirawo ebizito kono bizitola naye buddange Have time for midlife crises. nze sina kadde kakubanga I still love you. nkyakuyagala naye tondeetera ebizibu gwe naawe Always trying to prove something. gwe buli kaseera obaako kyeyagala okukakasa gwani agambye neetaaga okukakasibwa yajjayo abaali wano nga waliwo message ejja eri encrypted ne balina software asobola okudisaifinga message eyajja
kwaliko akatambi akalaga Seruganda nga kubagana n'abayaayi abali bakutte kubo okujja okubba banka. Ono bwe yakalaba yagamba kimu Isaac. Allah. Kale nga tuvuddeyo Lodi alina omutabani mmotoka bajja. Kyebeka naye kye yali akoze yali akitegedde kyovulaba yatambulirawo. Teyalwa teyayogera teyakola ki. Nalina omutebali mu gaali. Nga batugamba G7 Command Center. Seruganda baali bamuyise. Naddala abakulembeze abatwala zi G7. Bali betaaga lisi bamukwesyoninge boogeremuko naye. Okusya kwejo emisango egimwogerwako. Nenga emisango egimwogerwako ebyo byakola nga akyali omukulembeze mu CIA. Yaliko omukulembeze mu CIA. Kati saazi nali appointed okubeera Secretary General. Nga batugamba nti Bogota Colombia ne Seruganda yakusegede eri byononese n'amuyisawo n'amuteeka mu gaali. Era bw'atyo ng'amutaddemu motoka yakwate kubo n'esimbula bajje basobola okweyongerayo bafune we bayinza okubeera walawe wanaabeera safe. Bano baatudde dda balinda Seruganda akwate ku bajje batandika okugenda maaso n'omukwesyoninga. Kati gwolaba Seruganda sebo yali mu CIA. In the interest of expediency, I'd like to keep this. Ono yagamba nti okwagala okwanguya ensonga njagala ekitu kyo kibeere short. Secretary General sebo oba tofa mpita Secretary General. Like 2 minutes. Ngenda bawe eddakiika 2 saagala munyingirire. Painful. Newankubadde byengenda oteeka ku mmeeza ebimu ku byo birimu obulumi. So kati bye musuubiriza ne mwagala okumuza musoke mubiteeka erudda. Mbeko byenjogera myaka 8 giyise emabega nga nkola ya CIA. Twali kurutinga abaana abasingira ddala okuva mu CIA. Netandikawo group ya Special Force oba Special Operations known as Shadow Force. Emanyikiddwa nga Shadow Force. This clandestine Eno clandestine team with hotspot twagiwa omulimu okusobola okugezaako terminating aba high level spots, the tire. dictators ba tyrants. We did God's dirty work. In fact twali tukola mulimu gwa Katonda okwetolola ensi. Isaac Sarfat. That brief pause. Ako kempozinzeemu ssebo sikuwadde lukisa kunnyingirira. If you just let me get Ngenda kusaba ntuukire ku nsonga then okutandika okuleeta ebibuuzo bye bitalina makulu. Ngenda kusaba osooka osirika owulidde. Isaac Assa the CCTV. omusajja gwe mulengedde ku CCTV footage. These two met as Shadow Force co-commanders. Yagamba nti bano ababiri basikana mu Shadow Force baali ba co-commanders. Love block. Naye nga bw'omanyi nti twali twateekawo amateeka teri bintu byakwegadanga baagenda ne baagalana. Abandoning their unit and their command. Ekyabasindiikiriza okuba nga basulawo unity ng'ogasseko ne command. Umbra. Omukyalo oyo ayitibwa Umbra. Well, she was with John at the time. By the time we yakwatira okuba okuva ku unity yali lubuto. Outlaws. Bano baafuka ba outlaws. Trained highly. Naye bolaba bali trained and highly skilled mu operation. Most sensitive global secrets. Emyaka egiyise emabega badde balina information nyingi basobola okukosa okublackmail nga Secretary General mbadde nsaba twogere. Kati okusyako operation ozipimira ku Wir werden sie finden, wir werden sie vernichten. For those of you who don't speak abatasobola kwogera Lugirimaani them out and we will destroy them. ono omugambye ntugenda banoonya tubasaanyeewo. Shadow Force came. Because bwe twali tutandika Shadow Force twalina etteeka eri No one leaves. teri ava mu Shadow Force. Violation of that rule brought Bw'oviolating etteeka eryo kibaseegeza tukuteekako bounty ya million 25. Era nga banno bwe baba bagenda okuyiga sente ezo basobole okugezaako zifuna. Osegeera. 24, 36, what a winning her hair. She's a brick house. Bano baayitawo n'omutolodi yajja n'omuto ne bajja nga basembera mpola mpola. I'm just Baabano bagenda. happy, happy. What is this place? Kafo ki kano kondeeseemu taata. You're gonna die from Ivy. Kanswe tetugenda kufa bino bye bayita bi Ivy. Owaayirekera awo naawe. Kyokka okwate wano. Mukwasa tooca. Najja ebbali. Are there fish? Mulimu ebyennyanja. Are there piranhas? Mulimu zipirana. but there are explosives. Anti genda mpola mulimu explosive. Ebyo byonna biyinza obutabaamu naye mulimu explosives. Kati nabika kano kaali kafo ka safe house kaabwe. Just in case bwe babyononese baba balina kuddukira eno. Okay. 1 minute, d'accord? Kyoko mpemu eddakiika emu kanzije. Wulidde? Kafo kano baali bakateekeka just in case. Kemaji esira nga ndowooza batono abaali bakamanyiiko. Bitawo n'ayingira munda. Okussa ku Secretary General kyannyonnyodde agambye nti bwe twali tuli kurutinga abaana bano abaali basinga okuva mu CIA oba teekamu eno Special Operation Force Unity eyitibwa Shadow Force.
twali twabawa etteeka eri nti bw'oyingira tovaamu. Yenna akeera ku makya n'avaamu baali baateekawo bounty ya $25 million ng'era banno be baba bagenda okuyiga ssente ezo bazifune abaakussa abaazifuna. Are we gonna stay here, Dad? Tugenda kubeera wano taata. Anti tugenda kubeera wa akaseera. Get something to eat. Kasooke tufune ku kyokulya. Luli amaze scouting akafuna akakasaamu tekali mu mbeera. Good. Mmere eri etya? Eri kiriya. Content que t'aimes ça, moi j'arrive toujours pas à manger ce truc. Ndi musanyufu kubanga ogyagadde. Kwaye ekituufu kiri nti. Ça va. Naawuta ne kawayini mpola mpola. Taata, Why'd you take your earplugs out? lwaki waggyeemu earplugs zo? Ki ky'otegeeza moga? With those bad guys. Bwe twabadde mu bbanka ne bali ba bad guys waggyeemu obunanka bw'omu matu obukuyambako okuwulira. You know Daredevil? Omanyi kye bayita Daredevil? Daredevil mumanyi? Yeah? Daredevil muzibe. See the superhero. Naye ate era superhero. Power is he can hear everything. Yeah? Well, that is like that. Yamugamba ne kitaawo bw'atyo bw'ali nze sina kyesobola kuwulira. That's my superpower. Ge maanyi gange nange ge nnina. Hawutya. I don't know. Simanyi nange. I get really focused. Kwegamba bwe mbujjamu nfokasinga. Things slows down. Buli kimu kyonna kislowinga down. Ne mpulira nga ndi strong. Is that why you got the bad guy? Yensonga lwaki wakubye ba bad guys? Yes, yensonga lwaki nabakubye. I focus. You were never a bad guy, were you, Dad? Naye gwe tobeerangako bad guy taata si bwe kiri. Gwe olw'okuba ba bad guy naye gwe tobeerangako ba bad guy. A long time ago. Yamugamba nti ebiseera ebyedda. I was. Ebiseera ebyedda naliko bad guy. Was Mama too? Ne maama yaliko bad guy. Why? Lwaki? We thought we were the good guys. Twali tulowooza by the time ate ffe twali tulowooza tuli ba good guy. Are you now the good? Kati muli the good guys you're no longer bad guys. Yes. Absolutely. Absolutely kati tuli ba good guys tetukyali ba bad guys. Wow. Mbagamba nnyo mufunengamu obudde mwogeremu n'abaana bammwe. Baana balina okuba kati batandika okubuuza ebitegeerekeka. Nakyala ali n'akutta akafaananyi k'omuto. Ate kyebika yewe yamulekera. Baakuzaako emyaka ena emabega. Lengera. Kya. Mwana ogera muto Makel. Nti ye. Maybe we made a mistake. No, we didn't make a Oba osanga twakola ensobi ko tetwakola nsobi twakola decision. We made a decision. Nitusaawo tugende. Opposite without leave. Neka tulina omutabani. Back to Sida. Zimbadde ngamba twandibadde tuddayo wa Sida ko nedda. Nze Sida wa Sida. That man will murder you. Oyo omusajja wanaakulabirako agenda kukuttirawo nga teyeebuzizza. Masterpiece. Ekisookedde twa fucking up his masterpiece eya Shadow Force. Back. Teri kuddayo. Wanted to run. Era tulina ne ba agents abapya. Emma Movie Center sikali bwe mubende. Mu kirungi awo kulina na kamera ya poliisi. Andre Videos Library sikali bwe semuto opposite Goodwill. N'abagamba Nicholas Kiyindi Remiz Movie. Owen Movies abasikani bwe Madugomba Lexus Videos Kamoga Videos St. Joseph Video Library Kishoga Katoshi Road Apple Videos Emma Videos Top Care Him. And I told him that. But he wanted more. Yagamba nze ku side yange nali mugambye sigenda zimba bulamu naye naye ate ye When yali ayagala ekisukkako. he threatened Bwe namugamba sigenda genda wala naye n'atiisatiisa nti agenda kunsaanyaawo. in the club N'aba nga tayagala kuzikiza. until he's sure that I can't. Yatuuka n'ekiseera akakase mbu teri. Era nga teri yali ayagala kakasa mbu teri sijja funa ekyo kye njagala. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? Talwaki bino wali I tobiŋŋamba? just Wandibadde wabiŋŋambako no munnange. you would kill him. Nakimanya nti singa obitegeera ojja kumutta. Kill you. Oba si ki nja kukomekera nga naawe akusiiza. Yensonga lwaki saabigamba. The baby. Yamugamba ne kati omwana. Tulina omwana tuli mu dduka abaana abasajja tebagenda zikiza. Mugamba nkimanyi. We'll spend the rest of our life. Tetusobola kumala bulamu bwaffe buno busigalire nga tuli mu dduka. Cindy, I cannot find out about it. Sinda talina kumanya ku kya mwana. Talina mumanyiira.
Taina mumanya tugenda kola kyonna ekyetaagisa talina manya mwana. Ngenda kola kyonna ekiraba kyetaagisiza okukakasa nti Our son, oyogera ku kyaki kono njogera ku kya mutabani waffe. no matter what, Mutabani waffe ngenda muprotectinga ne bwe kinaaba kino matter what. a little bit of time to draw them out. Jesi neetaagamu akaddo kakasa nti bano abasajja mbasembeza bwe naaba mbasembereza ntandika banyiga omu ku omu. When it's safe, Bwe kinaabeera kiri seefu we can all disappear together. then awo tusobole okubula ffenna nga famire tuyitemu nga famire. That could take years. Ekyo kisobola otwala emyaka. Why you? Lwaki ggwe? Tell me why you? Mbulira lwaki ggwe? Lwaki ggwe? Because they won't see me coming. Yagamba nze ku sayidi yange njagala nsigale mbanyige olw'ensonga tebasobola kundaba tebajja kukimanya. What kind of mother leaves her son? Naye ekibuuzo kiri nti mukyala kyasobola okuleka mutabani we emabega. Yagambye nti agenda sooka kwegamba for this time being. Kusiya nti bali kudduka yagala kufuna engeri gy'asobola okubasika abateeke mu angles w'asobola okubanyigira omu ku omu. Abo baasuubira abayinza obafuukira akabasa. Baasuubira abayinza obafuukira akabasa bali ku ttiimu eri eya Shadow Force. Kali yamugamba nti abo nze kamba kwasaganya lisi nkubeko benkubyeko. Namugamba kisobola nno otwala emyaka ono sifuddeeyo. Batugamba Ibiza. Of course ya Spain. Waliwo kiraabu engulika ekoona. Bawo twategedde ono nakyala wa CIA. Yamusirika Messi namugamba nti kati essaawa zino ensonga yakutaasa mutabani wange. Namuddisa nga amugamba tusobola okuyamba. Abeera n'ono muyajja ne bu drink. Oli mu kunywa. No, this is an optical illusion. Owaayi. But you were working. Tuli mu kukola ate gwe oli mu kunywa kone night club obudde bwa kiro katonda wange. Mother man. Ndi grown house man. Has Isaac reached out? Isaac yakukontaktinzeeko nti nedda. It's your Isaac. Bw'oba Isaac wandiddukiddewa. We had the most bang. Money, support system. Bwe tuba nga tulina buli kimu kyonna tulina we twakikweka. Sente support system kono Morocco, South Africa, Colombia. Ekyo kyembadde ndowooza ayinza okuddukira mu Colombia. Kikyotegeeza kyembadde ntegeeza. Tuli mu kufuŋŋana bakwatagana essira ate. We find Cairo, we will catch Secretary General Sender with his hand all the way in the cook jar. Nze ekimanyi information gye tugenda maaso n'okuŋŋanya egyasobola okukwata sida. Era tujja musiba. Tunywemu tusooke tunywemu. Ne bagambye balina otaasa bakyali baabwe balina otaasa Isaac mugasseko ne nakyala. Lodi abaali wano nga yeebasenga awulira ebikukuta. Bw'awulira ebikukuta kyamwaliza okusooka okugyayo Serubwatula. Basooka ne bagweŋŋanako. Lwali lutalo. Nsooka beenyolanyola awo. Gwekimanyi nti kava wagyonoonye. Come on, hero. Jangu. I'm the heroic. Jangu weyita omuzira jangu sooke nkuggunde. Anti leeta tulabe. Yakayisawo n'akakanyuga ebbali. Laba tagali. Mutabani waffe wamutadde mu matiga gwe naawe. Kikyotamanyi. Kamulinnya ne kamuwe vivi. Katonda watu. Muyisawo n'amuteeka pembe. Beekwata akabadiya n'akeetika. Nedda. Allah. Baka wansi kakali n'omutabani azze. Bagana gye bakubaganye n'omutabani azuukuse. It's okay, Muga. Wama kiryoke Muga. Why'd you find my dad? Lwaki olwanisa kitange? Explain yourself. Wennyonnyoleku. Lwaki onnwana? Munnyonnyola omuto. Mutayagala kumanya lwaki onnwana. Akatoya akaleka kato ddala nga bw'okiwulira. Mwana akoze kati ali myaka giigi 5.
yasembera we kali. Hi. Ogamba otya munnange? Hi. Ogamba otya? Who's that? Ate oyo yani? This is Mama. Ono bamuyita maama. Maama? I haven't seen her in the... Agamba nti mbadde maze ebbanga gwanvu nga simulaba. Mbadde maze ebbanga gwanvu. I'm so sorry, Kai. Ononsonyiwa munaye Kaayi. Yakatunuulira. Mwana wange. Do you know who I am? Yamubuuza omanyi. Omanyi? Kikava kamukwata ku feesi. Kagezaako mwetegereza. Maama munnange. Kasobola omwetegereza ne kamumanya. Baana babambeka. Nga bwebamanyi kamugwa mu kifuba. Kamugamba nkumiisinze. Nange nkumiisinze nnyo kamala munnange. Negwe totya maama yuno waali. Kale bwe kati bwe kabadde tugenda kuzaamu akalage n'abasyamutule mukalire tusobole okukanyumira vidiyo gino yanga bulijjo mukama abankumire mweraba. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay